twalaba mukyala wo nga yingira mu kisenge kye era yajja bulungi mu mpola naye alina ebintu byeyakola ebiswaza n'okuswaza mukyala ono yatandika okwekwatirira n'atandikawo okwekwata bannange n'asika akateeteeyi waggulu nga bwe yeekwatirira ng'olabira ddala ayina kyabanja n'ajjamu olugoye ng'ebikolwa byakola alaga nti ayina omuntu gw'alinda basobole okugenda mu bikolwa by'omukwano n'ajjamu akaleega era bw'atyo n'atuula ku buliri omukyala ono ayina ekimera kye yajjayo n'atandika okunuunirira ekimera ekyo yali biriŋŋanya n'akozesa biriŋŋanya ono ebikolwa nga bwe yandibadde n'omusajja era yamukozesa enfunda nyingi nnyo nga gye nkomeza kivulaba nkubuuzizza mwali mukolagana nga tewali buzibu emirundi gyonna onsonyiwa okwogera kino naye omukyala wo ng'alinga alina akasagazi olunaku olumu twalaba mukyala wo era mu kisenge mukyala ono yajja bulungi n'ajjamu olugoye lwe yali ayambadde n'aluteeka wabbali n'akola ebikolwa byebimu byobadde olaba nayeekwatirira n'addako ku buliri nga bw'onobera mu mudzi z'okukola omukwano n'ebbaawo era omukyala ono yajjayo ekibala kye kimu kye yakozesa era still era bwe kiba nga kizibu omukyala ono kyalina yuno sikinoonyiza eddagala kuba omukyala ono yakozesanga nnyo ekintu kino yakozesanga nnyo biriŋŋanya ono yuno situnula wano yamukozesanga nnyo era nga bw'amukozesa awulira nti alina musajja era yatwala ebbanga olunaku olwo ng'amukozesa era olwamaliriza bw'ati n'ajja n'ayambala bulungi engoye ze n'adda mu mirror ne yeetunulako ng'olabira ddala kati azze mu mbeera n'akwata ku n'agweri ku buliri ng'olabira ddala ayina obulamu yunusa omukyalo ono oyina ky'otaŋŋamba oyina ky'otaŋŋamba oyina ky'otaŋŋamba naye tugenda maliriza ensonga eno okitegeera mukwano omukyalo ono yayagalanga nnyo ekisenge kye ate engeri nti omwana yasulanga mu kisenge kyanjawulo nga nammwe musula mu kisenge kyammwe ng'akozesa nnyo ekisenge kibambi ng'akyagala nnyo era biriŋŋanya yamukozesanga nnyo
bwe kiba kizibu mukyala wo muyambe. Aisha simanyi n'oyo malaya. Nedda omukyala ono Yunus tasobola kuba malaya. Aisha malaya. N'oleeta omusajja mu nju ovudde ku ky'omusajja ogaseko biringanya kati golooza nze nsuubire ki? Gw'omuwuliriza kuba mukazi muno naye yo malaya. No, si kumuweza nti mukazi munnange ekintu kino bannange si kyangu. Yunus ekintu kino si kyangu kiko. Aga Katonda mugulu malaya. Obirabye sijja gamba nti obirabye byonna byakoze oleesa omusajja ogaseko biringanya. Simanyi. Kati gweyagala nze ngambe ntya oba nkole ntya? Ngambe nti mulwadde bulwaze. Ekyo nze mukulowooza kwange kizibu kyange. Anti kyo kye nagambye omalaya. Nedda. Atali malaya osobola okukozesa ebintu ebibiri oleesa omusajja ogaseko biringanya. Aisha kani imagine tunuulira olabe. Nabirabye era ne kati mbiraba. Kubanga banange simanyi cause I'm speechless. Oyo oleza muleze kuba mukazi oyo malaya. Yunus. Nina ekintu kye njagala okulaga. Ekindetera okubuuza nti omukyalo ono muyina enkolagana. Enkolagana ebaddewo naye kati kubyenda bye. Yunus. Kubyenda bye nakati yefudde. Okay. Tunula wano Yunus. Look here. Olunaku olumu omukyalo ono ngabe nkugambye nti abeera mu kisenge kye. Yejja bulungi n'akitegeka bulungi era n'agenda mu moods bulijjo z'akozesa ngenda kwesa ekintu. Kati ngamba otati simalaya. Kino tunula wano. Atali malaya osokole ngamba otati simalaya. Tunula wano. Omukyalo ono yeebaka mu buliri buno naye nga wuli atali settled. Nga wuli atali bulungi era yatandika ebikolwa bye. Yali nkubidde essimu. Tunula wano Yunus. Njagala olabe ekintu kino. Weetegereze bulungi. Omukyalo yali akola ebikolwa bye bw'otyo n'okomawo bwali budde bwa misana yayita kusuubira. Nali nerabidde waleeti yange. Okay. Era mukudde omukyalo n'akukwatirako osobola okumuwa lave. Okitegeera? Mazima ddala olaba omukyalo ono yakwesibako nnyo that minute. No, okuneesibako kituufu naye mba nina okukola. Nasuze waka nfulumye nerabidde waleeti yange nkomyewo ngikimye kakati mba siikole. Byo byemwetaaga abakazi ngenze kunoonya ssente kati oba ojagaza kikusaawoyo ku makya. Kati yo omunenya kyawo. Oyo abamalaya. Akugambye kikyajula waka buli kimu nkimuwa ng'omukazi awaka. Nsuze mu nnyumba nsuze ffenna nfulumye ngenze kola nerabidde nkomyewo oya nekyoyagala kiki? Yunus, omukyalo ono kye yalina okukola olunaku olwo era bawakwata ekkubo n'ofuluma. Nadda ku buliri ku ssimu n'ayogerera ku ssimu nga bw'akola ebintu bye. Kati onungamba otali simalaya ku ebyo by'olaba. No, omuntu obeera ne feeling eyo okitegeera obeera ne that feeling mulimu gwe. Kuba olaba bwe yamaliriza okukola ebintu ebyo n'agenda waliwo omuntu omu yali akonkonye ku luggi era twamufuna bulungi nga jayina nga muwotofu. Kwe kuddamu okulaba omwami oli yennyini eyajja. Omukyalo ono yafuna omugenyi n'agenda butereevu nga yina n'entambula si nnungi wadde n'akatono. Era omugenyi oyo yali omwami y'omu. Mulaba. Ekyuli. Era okumanya bana Yunus omukyalo ono wali oyagala akole ki mu budde obwo seriously. Kati gwali oyagala akole ki mazima ddala. Oze tomuwadde time wadde oli mu kupapa akulaze nti alina kyayagala. Nali ngenda kukola. Yes, I know wali mwadde eddakiika 5. Era mukazi kyalina okukola kyali kimukwata kubo kuyita mwami we era olw'ensonga nti Aisha labako kiki nali muwadde kye samuwadde kiro. Kiki kye nali muwadde awo nfulumye time obimanyi omukwano tebagukuta. Kana bako bano tebakola bo babeera waka.
Yunus omukwano tebagukuta okyulira saba omukwano tebagukuta omukazi mwenzi ne bwoba wakikoze eggulo limu the following 2 hours ojja kuba oyagala tebagukoowa nga siikole no I know wandikoze you had to work I know anti wuliriza gonowolereza mulereza kwa mukazi munno Yunus okuwolereza muwolereze lwakwa mukazi munno no tukwatagane onowolereza mulereza lwakwa mukazi munno nasuze waka nfulumye ngenze nerabidde nkomyewo uyalese musajja munju otunga mutete simalayi Yunus ongamba mutete simalayi kwebyo byolaba byakole ekisinga okuneewonyesa okumanya omukyalo ono yali